EKKOLERO ERIKOLA Pulezidenti Museveni nga likola obukebera akawuka akaleeta mukenenya nga tugenze mu ddwaliro liyitibwa Microhim Scientific Center mu Kampala. Bijjira misira nga Uganda eteekateeka okwegatta ku nsi n'okufumiitiriza ku bulwadde bwa mukenenya olubeera nga lumo omwezi ogwa Desemba gavumenti era afubanira okulaba nga bunatuukira omwaka 2003 nga akawuka kalinnyidwa ku nfeete. Dr. Cedric Akwesige omukubaddukanya ekkolero lino agamba nti bakizuula nga bangi ku bantu batya okugenda amalwaliro okwekebeza nga n'abantu tebalina bugumiikiriza. We are ready as of today to produce HIV rapid test kits. Now, rapid means they can be used anywhere. You don't need to have a lab. And this solves access to testing. Ibiro byalubiri okola bwe buuma obukebera omusujja gw'ensisa ku n'eddagala eriyamba omwana otafuna akawuka ng'azaalibwa. This plant has capacity for molecular diagnostics of 85 million tests. This capacity is able to serve our East African region. Bebaza gavumenti okubayamba okuwola ssente zibakozesa okukola obuma buno ati basobola n'okubutunda amawanga agatwetoolodde. Dr. Jinutha Achenga ye minisita w'ebyobulamu ategeeza nti okuziibwa kw'ekkolero lino kwa kuyamba okukendeeza ku nsimbi zibateesaasanyizibwa gavumenti okugula obuma buno ebweru w'eggwanga. We are able to do our own research and development and develop our own vaccines, therapeutics and diagnostic test kits from within the country. It will be much cheaper, more accessible and widely available. President Mukogera kwasibira na science abamwegaseko mu lutalo lw'okulwanyisa mukenenya nga wakongera okubawa ensimbi. Really want to salute you young people for waking up. So these funds which were put in UDB, and we shall always put more funds, are really to support that transformation. Yenyimidde bannasayansi abakola akasoobo songedde eggala n'obuumu bw'ekika kino akatereka buwe kali ku ssemazinga Africa. Somebody who manufactures, if he cannot sell, then that business is not business. He goes bankrupt. You have got 46 million people here. These are all consumers. Akisizanga obwanga bwe babolekeza okukola eddagala liwonya akawuka akamukenenya akamamidde ennyamawanga ag'abaddugavu. The reason why the vaccine has not been of AIDS has not been found is that HIV became mainly an African problem. So other people were not bothering so much about it. But our people have spent more time and they are coming up with the vaccine. They told me and I could hear their logic. Robina Nantali yakusakidde gulino ku Bukedde TV.